kati embwa zitayingira munda mu kikomera oŋŋamba otya nti nno zakozesa abaana tukuza wano n'embwa zimeka ze yakawulira nti zikozesa abaana otubwa otutannyo bwe tutye zitayingira zabasanga wa omwana gwe bayita Dola Ndagire yakwatibwa ku poliisi e Kabalagala nga bamukwatira mbu ensonga mbu akukusa abaana ekintu ekitali kituufu era bamutumye abazadde ne tusituka ne tugenda ku poliisi e Kabalagala ne tukola statement buli kimu kyonna era wano wootulaba we waka we bamuzaala we bamuzukuza abaana bonna bayina azze mabega yonna ng'abalabirira ng'abawa obuyambi omuli n'abanga ababiri Ndagire Rema ne Shamina Namutebi n'abazadde abalala bonna abanneetoolodde n'emabega era ekimukwasa ffe kye twagala tusangulewo ng'amawulire bwe gaayise eggulo nti yakwata abaana n'abakukusa takukusanga baana buli mwana gw'ayina omuzadde yamumuwa mu butongole era abadde abalabirira ng'abaana be bavaako bwe bava ewuwe bwe bajjako ewaffe ne wano ensonga yeeyo ffe twagala Dola ateebwe n'abaana baffe tetumanyi gye bali bo babakwata ne babawamba simanyi ne babatwala bo ng'abaaki bajja omukwata abapoliisi ffe tetumanyi baana baffe gye babatwala ffe twagendayo ku poliisi omusibe ne tumulaba naye abaana baffe be bamusanga nabo tetumanyi gye babateeka twababuuza ne batugamba abaana bali bulungi simanyi bakuumibwa bulungi mu kifo ffe kye tutamanyi nze embeera gye njogerako eri emu yatikya Dola okuba nti taliiwo ye nno twamulabyeko naye abaana baffe tetubalaba ko abaana baffe babatutte babawambye babakoze batya babasse kuba twali ku poliisi nembuuza abaana baliwa omusirikale nanziramu naŋŋamba abaana gavumenti yebayina nze omwana owange simuwanga ku gavumenti namulekawo nga tikya Dola ne muganda wange be bamanyi kati bwe namubuuza nti nno tikya Dola wano ayinawo gavumenti ekyo teyakinziramu kitegeera mbu simaa bamutwala simaa mu Uganda simaa Uganda biki sibitegeera oba gye baluza sibenyiwezi simaa mu Uganda biki naye nze mbadde nsaba abaana baffe baddeeka kitegeera afande Nakalema mbadde nkusaba oveeyo tuyambe kubanza omuzadde nze ndi muzadde wa Nabukeera Tracy nze nazaala omwana wange nendeka waneeno kuba nalina okuddayo n'ensoma omwana wange akulidde wano we banzaala ekijja kyaffe kiri awo mu manju baganda bange bonna we bali kati bwe mba nalekawo omwana wange mmale genda ku poliisi oba mmale genda London woyo omukyala akomplaininga nti abaana babawambi mugambe nti omwana wange ngenda muleka ewaffe Kawaala male mujjako bbaluwa oyo Dola nze ndi ssengawe ddala tukulidde omwo na wano muganda wange wabadde nga ennyumba yeekuzizza abaana bo basookera mu nnyumba eyo nzijukiranga obutanda mwana wa muganda wange oli Eriya ye yaleeta obutanda n'agamba kati abaana babeere wano tukuume nga jjajja ababapangisa ne bajja mama Layira wuuno yabeerangawo mama Biti we bali bonna bakuuma maama ffenna be batukuzizza kati oŋŋamba otya nti ssaawa zino Dola ali mukomera nti yawambye abaana ekyo tekijja kusoboka tekisoboka yamba fa abakyala bannaku abaana abapangisa bangi wano bagenda ne balekawo abaana n'agamba nze ngenze bweru ne bajja ne balekawo abaana tubaddenga ne Ligani waneeno Ligani kati wuuyo yafudde naye yabeerawo Koddaani Ivan wuuyo yalemera mu nnyumba eyo mama we nga yamunona emirundi naye omwana yalemerewa kakitegeeza awulirirewo emirembe kati n'abaana baffe gye bali balinayo emirembe Tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeko ebyomu nyumba, saloon, gym, kalonda yenna agwa mu kowero nga bikyali mu mbeera nnungi bakubireko essaawa eno yennyini obagenda ekireka Kamuli Road abagula ennyo babere nga teba kuyamba mu nsonga ezo. Awo wennyini nkwanjuli y'aba Kasamitala Kagwa and Logistic Company bano kye basinga okuba nga bategeera kusaabaza ebintu okubijja China nga babitwala e Uganda oba okubijja mu Uganda okubitwala e China mu nnaku 3 ku 5. Offices zaabwe ne bwe zibanzigale mu muggalo guno so okuba nga bakubira
ku simu zaabwe enamba ye China saako enamba y'omu Uganda. Kato Akura Construction bano banakinkumu kukola plan z'amayumba, ennyumba yonna ey'ekirooto kyo basobola okuba nga bagikolera plan ne bagikuzimbira ne bagikolera finishing saako n'okukolera toilet oba septic tank ey'omulembe guno gye bayita biodigester. So mu mbeera wetyo tewunya ya sente ntono nnyo bakubireko ku nnamba ez'olabaawo oba genda Nalukulondo ku offices zaabwe mu mbeera efaananako bwetyo. Mu mbeera y'emu Ziwan Sons bano ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli towel, duvet, bed cover, pillowcases, bed sheets byonna osobola okuba nga obanoonya ku Mukwano Arcade saako n'ennamba z'essimu eziri wansi. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Genda ku YouTube Mariam for Children, genda ku Facebook Mariam Music ate era naye obeere nga omuwagira mu nsonga ezifaananako bwe zityo. Obuzibu bwe bwavudde landlord oyo dola kwabadde apangisa kalantini gye yamukwatira bafunamu ndowooza obutakkaanya kati dola n'agaasijja kusobola kubanga basasula emmere badde basasulira abaana emmere amazzi byonna ne renti kati yamma abaana emmere yabamma breakfast n'abamma lunch n'abamma ne sapa ng'ate emmere yali nsasule kati ye n'amugambako nti osobola otya okubeera nga tompa mmere ddala tunuulira abaana abo bennina abaana basoosiba olunaku nga tebalidde basoosula nga tebalidde dola mayisi muntu mukaayanyi yakireka n'agamba ngenda kusenguka n'akolegana ne baana abadde bamuwa ssente dola yali ategeka okusenguka bamusanga ayambala poliisi n'emusalako n'aleeta abanene ne bamutwalira mu drone. Amanya agange nze Nakabiri Shania era nga ndi mwana wa kitundu kuno. Omwana dola gwe bakutte mwana nkuze naye ku kitundu kuno era mumanyi bulungi abamukutte bonna balina ebyabo bye beenoonyeza kubanga dola ayambye abaana bangi ate nga abayamba n'okubasomesa n'abasomesa mu katono ako kaalina. Tubadde tusaba gavumenti eveeyo etuyambe ejje ku ground enoonyeze ddala ekituufu ebuuze naddala abatuuze abali ku kitundu gy'ava kubanga abazadde kwe bali bannannyini baana ng'ojje ku famire ye abazadde kwe bali bannannyini baana abalina abaana abo babadde abeera nabo. Nze ndi mujulizi kubanga nze sister wange dola abadde aweerera akaana ke ka myaka 6 bakayita Patience Kisitu akaweerera okawala primary nina obujulizi bw'amaanyi. Mbadde nsaba gavumenti eveeyo etuyambe ekyo gyonna emisango gye bamusibyeko tegiriiyo era tegiriiyo wabula omukyala alabika ndowooza yeenoonyeza bibye nga ye. Tubadde tusaba gavumenti yaffe tuyambe President Museveni Honorable Kawalya gwe twalonda wano amanyiiwo omukyala Betty Kamya omukyala Major Nakalema omukyala Major Nareiso bannange muveeyo mutuyambe mu kintu kino. Mama Nabbanja muveeyo mutuyambe nze ye ensonga yange gye ŋŋamba. Ate yadanzijanjala ngangulira n'eddagala kubanga ye yannyamba ne bannongoosa nabyo n'ebifaananyi byolaba ye yannyamba ne bantwala mu ddwayo ne bannongoosa. Neetaaga ne sete z'amanda ez'amatu buli mwaka ngula amanda ngula bokisi namba era tusaba buyambi bambi twasaba mutuyambe ba MP President w'eggwanga mina tubeegayidde tusaba mutuyambe mutetisa dola waffe kubanga tuli bubi kubanga abantu bangi bamwetaaga abaana tebalina kye balya abamu beyaleka eno beetaaga emmere tebalina n'abayamba kubanga ye yekka badde abayamba kana bambi tusaba mututaase mutuyambe kyadola waffe abawuliriza era abalabi b'amativi kubanga yadde agenda okungulira glasses empya kubanga kati zizino zaggwamu sirina glasses mpya yeyekka badde annyamba ate teri mulala nnyamba kubanga yalinga nga taata wange. Numwanyi okulaba nga omukyalo oyo abadde yankwatibwako ekisa nga mbonaabona n'abaana bange kubanga omukyalo wange yabandekera olw'enfuna yange entono naye abadde abandabirirako naye munnaye simanyi gy'ali n'ekyamukwasizza sitegedde kwe byavudde nze abadde atuyisa bulungi
ng'ekibuze tetujjula nga tumulabye kyekinnuma gy'ali simanyi gy'ali naye nze nga bwe nfaanana mbadde nga teriyo asobola abakulu bano teriyo mukulu anziruukira naye ye olwamutuukirira ne munnyonnyola ku nsonga zange embeera weyimiridde bwensula siri bulungi naye munnaye ye n'akola ki n'awuliriza ensonga yange era abaana n'akola ki natandika munnaye okubandabirirako bane baleke tubuuza saagala ate mukazi oyo ansiruwaze ate saagala nsiruwalireko buuza lwaki ekisooka mpulira nti ali London ekyokubiri kali kye tekkirizambwa bw'aba takkirizambwa lwaki yaleese abasirikale ng'alaba oli avaawo n'abaana be n'otubwatwe embwa tezayingidde mu nnyumba embwa tezayingira kikomerambu yagamba asikaali toggulawo kukkirizambwa ezo era embwa Dola n'agamba yiyo obubwa buno buto era n'asula n'obwana mbu n'asula n'obubwabwe n'aleeta bulangiti nga butintima yamugamba amuwadde mu mwala kati embwa ezitayingira munda mu kikomera oŋŋamba otya nti nno zakozesa abaana tukuza wano n'embwa zimeka ze yakawulira nti zikozesa abaana otubwa otuto nnyo bwe tuti ezitayingira zabasanga wa yembwa lwaki tebazijjayo ne bazitulaga nga bwe bajjeeyo abaana nti embwa ziizi ne zikozesa abaana n'abaana bennyini bakulu basobola okwogera kyogamba waliwo omwana yagamba asikaali tokkiriza mu mbwa ezo munda embwa bwe ziba tezayingira zasangawo abaana abo oyo omukazi saagala nsiruwaze saagala nsiruwalireko kompuleyina nti bw'aba mukompuleyiningirako njagala aveeyo nti nze muvunaana omusango bwe guti naye tasobola kuvaayo mbu Howard Final byebiki ebyo Howard Final ng'osinikira ebinnyo ku baana b'abanno tansiruwalirako nze saagala kummanyiira ate omwana wange simanyi gyali kati nno ye suspect mulabyeko suspect naye omuvunaana musango nze omuzadde sivunaanye oli kuba yalina omwana wange omwana mugamba komaweka kamami nze ewuwa talina shawa omwana ayagala luzungu ansinga n'oluzungu kakati nze naddira omwana wange muleseewo ali mu mbeera nnungi kati sawa zino simanyi mwana gyali mbusimayi ali mu Yusimamu Yuga ki simayi Uganda biki sibitegeera nze oli saawayo mwana okitegeera omwana nze namukwasa taata Dola ne Dola yennyini be bamanyi bwe manjagala omwana wange ng'ajja bw'aba ayagala ng'ajja simuyinaako buzibu nakuba na mwana wange kuba be bamuweeredde okuva mu buto amannya agange yenze Suuna Eric era nga nvuddeyo olwa muganda wange gwe baakutte ne bamuteekako emisango egitali mituufu nti nno yatwala abaana akola trafficking ku baana weebityo mbwera beebaka n'embwa ebintu ebyo njagala okuvaayo okulaga eggwanga nti si bituufu era jjo omwogezi wa poliisi Lukuwesigire yavuddeyo n'agamba nti abaana mbwe abaana babakwata babasanga mu nnyumba ebintu weebityo n'agamba n'okugamba nti abazadde banoonya bazadde b'abaana naye ng'abazadde bagamba be banoonya abazadde babadde ku poliisi ne bakola statement kati nnaku nga 3 naye kati ogamba otya nti ate munoonya abazadde ng'ate abazadde be beereese ku poliisi nga basaba abaana baabwe ne mubagaanira n'olwekyo omwogezi wa poliisi oyo tumusaba nti waliwo abamukozesezza ensobi naye tumusaba atuyambe mu kintu kino aveeyo anoonyereze obutuufu bw'ekintu kino gye bukoma ajje ku ground kuba abazadde b'abaana baabano weebali era beeyogerera empapula eziraga nti chairman yakkiriza omwana oyo okutambula n'abaana kwoza ennaku empapula weeziri naye kaakati essaawa zino okuvaayo oyo complaina mbu bafunye obuzibu olw'ennyumba babadde bamusasula ssente kaakati ne bafuna obutakkaanya bano nga baguze embwa ezo ze zaavuddeko obuzibu nga ye ndowooza tazaagala wuwe kati mu butazaagala wuwe ekintu ekyo kye kyavuddeko obuzibu ono n'agamba katusenguke kati mu kwagala okusenguka ono n'abagamba mugende naye temujja kusobola
nze ndi munene nyina aba waggulu ngenda kuvunza obulamu bwo ebintu ng'ebyo. Kaakati bwe yakoze bw'atyo ono n'agamba katukole ki katuve mu nju. Babadde bavaamu bagende, poliisi we yabasaliddeko bonna ne bamutwala mu kkomera. Saawa zino yakamala ennaku 5 ali mu kkomera. Ne bannaye ffe kye twetaaga bwe buyambi. Abazadde weebali, tewali kitaliiwo. Abaana babakebedde, abaana balamu bulungi, tewali wadde aliko akamogo, tewali wadde abaana banyirira bulungi. N'olw'ensonga eyo, kubanga ye oyinza okwebuuza abadde ayamba atya abaana bano, kuba naye mwana muto, emyaka gye mito. Naye abaana bano engeri gy'abadde abayambamu, ayina muganda waffe ebweru akwasaganya embeera, ne babanga kwegamba basheyalinga ne bwe bityo mpola mpola akatono koyina n'owaako. Abaana obalabye nabo beeyogeredde, ate n'abo abaana basobola okweyogerera kubanga abaana bategeera. Ate sisuubira nti omwana omutajja kulimba. Naye kati kye tusaba omuntu ayina omutima ng'ogwo, lwaki oba omusiba otuuke n'ogamba avundire mu kkomera olw'obutakkaanya bwe mwafunye? Lwaki oba okola ekintu ng'ekyo? Kubanga essaawa zino abaana babonaabona, abaana tebasoma, abaana bali enjala nnyingi olw'embeera eya korona. Naye kaakati omuntu n'avaayo ye n'akwasaganya akatono k'ayina n'ayamba, ate gwe n'ovaayo ow'omutima omubi n'ogamba ogenda kuvunza obulamu bwe, kuba buli wamu yatuuseewo. N'olwekyo tusaba buyambi. Kano Nalweyiso vaayo otuyambe, otuyambe mu nsonga eno, kubagamba ayina abanene. Mama waffe ani? Mama waffe Nakalema, vaayo tutaase mu nsonga zino kubeeza ensonga ozisobola. Mama Nabbanja tukwetaaga, ne pulezidenti waffe omulungi, Pulezidenti Museveni ow'eggwanga tukwetaaga. Otuyambe beba abantu abavumaganya gavumenti yaffe. Abubeka tukwetaaga, gwe kansala waffe, onalebo waffe, vaayo otulwanirire. Beti Kamya vaayo otulwanirire. Tetuyina kyakola. Nabbosa muveeyo bannaye mutulwanirire ensonga eno nga bwe mwagirabe mawulire, okuvunza obulamu bw'omwana oyo. Ne bw'olabye ebifaananyi by'omwana, waliwo omwana wano ayina amatu gano gaayabika, naye yakwata ssente bambi n'amuyamba, n'abeerawo ng'ayamba mpola mpola. N'olwekyo abali eyo abazira kisa, tubasaba muveeyo mutuyambe mu mbeera eno, munoonyereze ekituufu, kuba ekituufu buli kimu weekiri. Naye muba mwagala kujja ku bazadde buli kimu weekiri, mulabe nti abaana abo bali mu mikono mituufu. Ate kyenjagala okutangaazamu nti tebaagenda eri kubeererayo ddala, nedda. Abaana babeera mu bazadde baabwe, abaana babadde babeera mu bazadde bwabwe ebiseera ebisinga, bavaayo buvi ne bajjako eno, kubanga ye wa church, ye muntu wa church abadde abayigiriza, kubanga era ku church eno wa Pastor Bugembe gyabadde nga abeera mu Sunday school gyakolera, yasooka ku Glory Church. Bw'atyo wabadde agenda atambuza obulamu bwe, kuba ayina ekyo ekitone ky'abaana ekyokwagala abaana, bw'atyo okubakwasaganya, kuba ayagala abaana mu mbeera ennungi. Omuntu w'omutima ng'ogwo w'omukwata n'omuggalira mu kaduukulu nga talina musango, takolanga ku musango gw'olwokuba ate n'amuvunaana mbu taliiwo wano, manya ali bweru akozesa ssente, agenda ateekamu buli wamu ssente. N'olwekyo bannaye tusaba buyambi, ateebwe adde waka akole ebibye, kubanga kati oyo yabasibisizza abaana abo tasobola nabbawo wadde n'ekikumi, naye ng'ayina ssente empitirivu, naye tasobola just kyabonyaabonya abaana abo. Okitegeera bannaye, tubeere n'emitima emirungi bannaye, kubanga ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Tubeere n'ekyo eky'obwa Katonda, ng'omwana oyo omutima gw'ayina teyalisasuddwa bw'atyo ku bantu bwe batyo. N'olwekyo tubasaba pulezidenti waffe omulungi, vaayo otuyambe. Ayina abaana eri abaddeyo n'abaana 14, naye abamu basigadde olw'embeera ya COVID. Ate gali si maka gaabwe nti baali bagenze ebbeera mu maka, nedda.
abamu babeera wano abalala ne babeera Namuŋoona Amerika waka wagazi waka wanene eri amanyo batwala eri kanabeerako nabo kitegeera ne bamama baabwe tubeera n'abaana baffe gwe wooyagalira omwana oba asoma nga ava wuwo naye kakati nze saagala mukazi oyo ansiruwalireko wabula njagala aveeyo ansinikireko ebinnyo nga nze nansubuga nze mugamba atubuulire wano tuli banaku nnyo alyoka tusinikireko ebinnyo nti asiba gwomanyi mayiro zakanyuza omwana oyo talinayo yadde omuntu we n'omu gwomanyi mayiro zolinaomanyi ti nalinga mukanyuza mumutaano ayinako omwana we nti nno mwana bamukozesezza ife kakati abalinako abaana nga tetukompulayini yagambye ayagala abazadde b'abaana ogwo gwakubiri twagenda ku poliisi ne tuwa statement nti okulaga nti abaana baffe tebamatira baabaki nakakati tuli wano wakati tuli bapangisa nti tugenda vaawo enkya tuli baawano paka ndowooza n'obuyumba buubwo obulaba bukadde kitegeeza bwawano omwana bamuzaala wano bamuziika kijja kiikyo n'omuzigo guugwo bakyasobola omuziika mu mukalu buli muzadde ayagala bw'oba oyagala abaana bakuŋŋaanira nnyo wane naye kakati okunsinikirako ebinnyo nansiruwalirako tasiruwalidde ku ddoola ye kaabula nange omuzadde ansiruwaliddeko ayagala okuntegerera ku mwana owange bw'atataddemu yadde 10 abaana babadde nga mu nnyumba eyo ng'abadde tabavunaananga babadde ewasuuna nga tabavunaananga kati olwalaba yazimba ka woteeri olwayina nnyo wabula akuze mu nnako atagenda kufa mu nnako tonyumiza simanyi mwana wange gyali tonyumiza kasasiro kuno ddaala nze tonyumiza baana omwana wange simanyi gyali ng'onnyumiza oyo agenda kufa awunye korona tonyumiza nze nsaba gavumenti ennyamba afaanana kalema abaana baffe tetumanyi gye bali nze nansubuga nze njogera mama Fina nkusaba otuyambe twalabye suspect naye abaana tetumanyi gye bali afaanana lwaiso buli yenna gwalaba nti kimukwatako mbadde nsaba atuyambe aveeyo omwana waffe talina musango nze gwe mulanga gwange abaana baffe twatuuseyo abaana baffe oba baabawambye oba baabasse wabula simanyi wabula tuli mu kubonaabona afaane nabbanja nkusaba otuyambe oveeyo afaane nakalima nkusaba otuyambe oveeyo nansoboga Rebeka nze njogera buli omu gwe kikwatako nsaba tuyambe omwana waffe talina musango n'embwa zayogerako embwa zennyini tezaayingira zaabasangawo ne bamuleetera mu drombo bamuleetedde droni nalaba abampi ne bamutiisatiisa n'okumuwamba okumubuzaawo nga yakoze musango ki nze sirabawo musango tetulina alabirira tulina wanene baganda baffe abaafa baleeta abaana kitegeera tewali mwana akompulayini nga tewali muzadde akompulayini